Abasuubuzi abasawaliza ebintu mu kitongole kya Mega Spirit Cargo Services bategeeza nnyo ng'akawuka ka coronavirus akalumbye eggwanga lya China bwe kabakosezza nnyo. Kati eby'ensuubulagano wakati w'eggwanga lya Uganda ssaako n'ensi eyo bikalubye. Bagamba nti akawuka ka coronavirus mu kiseera kino kaviiriddeko ebintu ebiva mu mawanga g'Asia okulinnya ebbeeyi kati tebamanyi kibazaako. Akulira ekitongole kino Walter J. Perry ssaako n'abakozi b'ebalaza okusoomoozebwa kw'amaanyi ku basanga olw'akawuka ka coronavirus. How did it affect your business? Yes, it is a general problem, coronavirus. It is beyond our control. And it is in one province in China. Currently, the whole country is at a standstill. The Chinese government is taking all the precautions. They are fighting out the virus. Some offices, just for documentation, are open. Omulangira Daudi Chwa naye ayogedde kusoomoozebwa ku basanze ensangi zino. China omuntu bw'aba omwezi abadde akola konteyina 30. Kati right now omwezi gwa January ndowooza abasuubuzi abasinga tebasobola kutambula kubanga Abachina baali beetegekera obulungi. Kati nyinza okwekanga mu January ne mu February gwendimu nakakolamu konteyina nga si. Abamu ku basuubuzi bannayuganda be twogeddeko nabo bategeeza bwe bati. Kyafunyise obulwadde obwo gye bwavudde abantu abasuubuzi gye bali basinga kubanga eri factories ezisinga era n'emyalo giriye. So kati abantu basobola kugenda kubanga airlines ezisinga zonna singa zakoze eki tezikyagendayo. Abagenda Dubai beeyongedde naye obuzibu obuliwo nti ne Dubai nayo supply nayo ntono b'ensonga kati market nene kubanga abantu abasinga bonna mu Africa yonna bajja Dubai. Ebintu bitandise okugenda nga bigola okubula kw'ebintu byeyongera ebbeeyi era ne tusaba nti singa Katonda n'awulira okusaba kwaffe ekirwadde ekyo kyali kitookinze amangu ddala abantu ne baba nga baddayo ku mirimu China n'etandika okukola ebintu ne bitalinga. Ronald Kakoza yakusakedde eggulu eno ku Lwabukedde TV agafuna.